Kitange tukweba kubange subiweliri esubiweliri obulokozi bw'obwebuli tukobola obwakabaka okulabisibwa mu kyakira okulabisibwa mu mirimu gyaffe okulabisibwa mu famiri zaffe leka obwakabaka bw'obukyamu leka obwakabaka bw'obukyamu embeera zonna ezikutambika ezirese kiremya mukama wange zisula maaso okutabawo kw'abazadde omuzadde nga tabeerawo ng'ekyo kyonoonye embeera mukama tukisitula maaso bwe yawagezeraalo amagezi okuyiya emirimu egy'amagezi tuwa amagezi mukama wange kyaleero tuyiye emirimu egy'amagezi ekigenda okuwanirira amaka mukama wange atagwawo wabeerewo obugabirizi muba mu famire wabeerewo obugabirizi mu maka g'abaana b'omukama abaana bo babeere eky'omukisa eri community eri mu bitundu we bayita awali ebbula mukama wange abaana bo bagabirire famiri zaffe mukama wange zibeere nga ziwa omukisa eri abo abatalina mukama wange atagwawo mukama wange gabirira abaana bo abalwadde mukama wange bawonye cyane famire ezigenda okusasika olw'okuba omwami mulwadde oba omukyala mulwadde nga takyatuukiriza buvunaanyizibwa mukama wange yebirirawo taasa famire sitaani akutte wansi ewa ayagala okuyiza amaka naye ekyalero mukama wange tukaabirira tukukoola tukanga atagwawo waniko omukolo gwo ayimuka otaase ayimuka famire ezisasika olw'embeera ekutte wansi ewa mukama wange taasa amaka taasa kitanga atagwawo ng'ololo omukolo bayibuli egamba pakisitaani bibagejje ojja kusitula omutindo mukama wange situla omutindo gwa famiri zaffe situla omutindo gwa famiri zaffe mukama wange abaana batakyawulira bawulire amaka agasasika gawabeerewo okutandira mukama ekitiibwa kyo kirabisibwe mu famiri zaffe kirabisibwe kitanga atagwawo obujulizi bw'obadde otadde mu famire zaffe buleme kufa kitanga atagwawo kuba sitaani ayagala kukuta bujulizi naye obwesige bwaffe buli mu ggwe tebuli mu kintu kirala kyonna obwesige bwaffe ekyaleero buli mugekamu twewongayo mukama wange atagwawo abaana baffe tubawongayo abakyala baffe tubawongayo abaami baffe mukama wange baganda baffe bazadde baffe mukama wange kyonna ekibadde kivaako obutakaanya mukama wange kinenye kitanga atagwawo wabeerewo obumu mu famire zaffe tubeerekane nga abali mu famire mukama wange famire wagiteekawo nga okwagala wekulina okulabisibwa mukama wange tuyambe okwagala okuwatuwa kulabisibwe mu famire kuleetera abantu okwegomba okujja gy'oli mukama obujulizi sitaani bwagezaako okutanga alumba amaka mukama wange omunenye era mukama wange oleeta okusumululwa kwa famire mukama ekitiibwa kyo kirabisibwe mu famire zaffe abaana baffe nga be bayita mukama abaana baffe nga be bempisa ennungi abaana baffe nga be basasula sikuulu mu budde be bakatuuka leeti bebempisa ennungi ekitiibwa kyo kibe nga kirabisibwa ne ku mirimu gye tukola mukama nga ffe tuwangula ebirabo olw'okuba amakozi abalungi nga ffe tukulembedde abakulembera abalala ng'abalala balabiraku ababadde balina okugaayira mu mukama tuyambe tubeere banyeyambe tulabise ekitiibwa kyo tuleme kuswaza linnya mukama tukwebaza kubanga owulira bwe tusaba owulira
ate tukubakulira n'okola Mukama tukwebaza kubanga ogenda tukolera enkya ya leero. Tukwebaza olw'abo bonna abasumuluddwa enkya ya leero. Kubanga twagambye nti enjawulo eri wakati wa kukkiriza na butakkiriza. Akkiriza nti omukoledde Mukama ddala okikoze kubanga toli mwana wa muntu kolera Mukama. Ekitiibwa n'ettendo by'ekyaleero ogwanire ekitiibwa okusinzibwa ekyaleero ogulumizibwe Mukama kubanga oli w'amaanyi era n'okukola kw'okoze ekyaleero. Ekitiibwa ky'Omukama amaanyi ga amiina. Tukwebaza Mukama. Haleluya. Ogulumizibwe Mukama. Osinzibwe kitangaza mbaniriza mwena abooluganda ekyaleero mwebale kutwegattako mu kusinza n'abo batwegaseeko ku mukutu tubaaniriza mwebale kusalawo kusinza naffe ekyaleero era tumanyi nti Mukama agenda kutukola bulungi. Amiina. Amiina. Twebaza Mukama kuyinza okutuulako abooluganda. Twebaza Mukama olwa wiiki eno gy'atuyisizaamu. Tusanyukira kwabo Katonda bakoledde ebikulu n'ebyamaanyi. Nammwe abatuuse ku bizibu eby'enjawulo nga GFM tunyoleddwa wamu nabo. Nsaba okubategeeza abooluganda nti mu njiri eyabulirwa omwaka oguwedde mwalimu owooluganda eyali ayitibwa Anet Nalubwama ng'abadde abeera si wala okuva ne ku kyaki wano. Naye jo Mukama yamuyisa okuva mu bulamu bw'ensi eno. Naye neebaza Mukama nti nga GFM Katonda abadde atuwadde ekisa okusigala nga tutambula naye era nga twatambudde naye okutuuka lwe yawummudde. Ekyo tukyebaliza Mukama nnyo 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 nnyo. Ate Musumba agambye ne mu kuziika tugenda kukola ki? Kubeerayo era ate n'akawungezi twabaddeyo. Amiina. Abooluganda kino Mukama kyatuyita okukola nga GFM. Enjiri tetujja kugibuulira bubuulizi ne tukoma. Naye tulina obuvunaanyizibwa okutambula n'abo Mukama baatuwadde ekisa okubuulira enjiri ne bakola batya? Ne bakkiriza. Amiina. Amiina. Be tubuulidde enjiri tutukole tutya? Tutambule nabo. Obulokozi luki? Lugendo. Si bwe kiri? Enjiri tegenda kukoma wali kukwatula. Naye tuweeyo ekiseera tutambule n'abooluganda kuba ebizibu bingi. Amiina. Twebaza Mukama olw'ekyaleero. Eriyo omuntu yenna atwegaseeko nga gwe mulundi gwo okubeera naffe wano ku GFM. Abooluganda twanirize omusemyi okubalaba mwewale kusalawo okusinza naffe. Abooluganda ababaliraanye mubatwaniririze era mujja kufuna obubaka obuwandiike okuva ew'omusumba waffe. Bwe munaabanga musobodde okukeera buli lwe munajjanga akakatebe kajja kubanga kammwe. So tubaniriza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala okusinza naffe. Nammwe abali ku mukutu Oluganda ankubye akaama nti waliwo essaawa eno akwatikwako ng'ayagala kwatula bulokozi. Amiina wooli. Mukama tumwebaza. Engalo. Webale w'Oluganda tuuka. Bane mumuwekalo. Kama favors bane. Limbo na chikamyo katu kotendereza Yesu oli mwana wa Ndika
Sande Gerard. Obeera ludda wa? Janja Komamboga kwata zone ludda wa? Anasenta. Senso kulaba. Weebale nnyo okutamanyala Yesu. Osaze olw'omutima gwo mu kuva mu ggwe gamba nti okkiriza Kristo. Weewaawo. Kale gamba ebigambo ebigamba nti ayi Yesu olwaleero nsazeewo okusembeza mu mutima gwange neenenya ebibi byange byonna era nkusaba ayi Yesu onnaaze n'omusaayi gwo ogwayibwa ku musaalaba e Gologoosa ontukuze buli kibi kye nali nkoze mu butamanya ne mu bumanya onsaasire era Mukama nkusaba owandiike erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu eri mu kitabo eky'okufa lijjeeyo olizza eno era olwaleero nze Sande ndokose ndi mwana wa Katonda. Tusabira olw'okukola Uganda kukola falokose museke emikono Mukama tukwebaza Omuganda waffe olunaku olwaleero akkiriza Kristo mu lw'abantu n'abali wano olwaleero n'agamba tegenda kulinda saavisi kuggwa naye okukkiriza Mukama mu mutima gwe ate obulokozi oba obulokole si bwazze naye bwakwesalirawo kati naye agamba emyaka gyatuseeko asazeewo okukkiriza omulokozi we. Mukama ffe ng'ekkanisa ya GFM tumwaniriza oluganda ono okubeera ekimu ku kisibo kya Kristo wano mu GFM eKomamboga era Mukama tumusabira omuwa amaanyi n'obuvumu n'okwagala okujja Yesu ayimirire mu ggwe ayi Mukama abeere nga agenda kukuweereza obulamu bwe bwonna paka lwalifa era Mukama tusaba tugeze mu ggulu tuliba naye nga tujaganya ayi Yesu nga tuli awamu naye Mukama kubanga kalunaku olwaleero ye mwana wa Katonda. Bayibuli egamba Yokaana 1:12 bonna abamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe n'eri Omwana era Omwoyo Mutukuvu. Webale nnyo. Nja kusabaawo ani abikoggawo kumpe ku Bayibuli yawo Luganda lusonga Luganda kati kumpe Bayibuli y'Oluganda awo eri mulatenda Bayibuli wano bannange wali okutenda Bayibuli. Mujje tulabe Robert Jangu. Robert yalokoka mu maaci oli naye n'atubulako ne kati akomye omukubireko omugalo Robert. Okoze bulungi Robert. Robert Lusungu Luganda. Ezo Luganda bbiri. N'abamala mwenda abatenda Bayibuli. Kale mujje tulabe Mukama lyatuwa ekisa. Naye mujje Bayibuli by'okuzannya mu Luganda. Kale mujje tulabe. Yala Bayibuli ezo Luganda Lusongo. Okay? You're Lusongo, Lunyakore? Okay, English? Which one? English to Luganda. Okay, Luganda, I think we need about Luganda, Babiri, Bana, 4, and then Lusongo, Babiri. Okay, Lusongo, Babiri. Lunyakitara, Lukbara, French? Those are Lusongo. But don't put up at the end of the service. Need to I want to go and Joan. We give this word to you as God's word to use it for the glory of God. Amen. This Bible as God's word to read it, study it, and be like it, and go to heaven. Okay. Soon up in the sky. Never kwatula. Akata krizo kwatulwa lero. Pastor Monica. Atugamba olwaliro osanze okukkiriza Kristo. Olwaliro. Natya kasse ne okusalamu okwo.
Kama ayi Yesu olunaku olwaleero nzikiriza Kristo ng'omulokozi wange era nkusaba onnaazeeko ebibi bye nali manyi ne bye simanyi n'omusaayi gwo okulaawo fayiro nga mpya otekemu amannya gange era nzokka n'olwaleero ndi muddu wo ndi muwala wo era ngenda kukuweereza ennaku zange zonna ez'obulamu bwange mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amina. Banange essala y'amaanyi essala etakisawo okugenda mu ggulu Mukama yeebazibwe okoze bulungi nnyo wanika Bayibuli ogambe nti Bayibuli eno nja kufuuka kiyagala mbeere. Amina. Kale kakati ono wa Luganda Bayibuli tugikuwasewo ogisome n'amaanyi ofuuke kyegamba obeere tonika waggulu mu bbanga bagira bali oleeta ekukyusa obulamu bwo ogende mu ggulu gamba nti newanika waggulu mu bbanga oluganda mulala aliwo waluganda tugikuwa Bayibuli eno ng'ensigo ekigambo kyakuna tekifa muggwe ekiro ekiramu paka ennaku ez'oluvannyuma gamba nti amiina tonika waggulu Bayibuli yaffe eyo no ya Luganda nungi ate empya n'akabeero kalaba bugeni Kristo lwasoose teyagera ekisomyeko mpya kuba nawe wali mupya mu Kristo Yesu. Kale twala Bayibuli eno ebeere ekigambo kyatubeera obulamu bwo kibeere ekitala owangule ng'omulabi olw'omulabiddenga mu linnya lya Kitaffe ery'Omwana Omwoyo Mutukuvu. Nja mutusabe nate Mukama tusabira abantu bano bonna omwami alokose Sande n'omukyala alokose Monica. Mukama tukwebaza olw'emyogero Mukama egirokose lunaku olwaleero era Mukama tusaba obanyweze mukeme bw'obungi babeere bagumu era Mukama mu ggulu tugenda kubeera nabo. Mukama tukwebaza n'abafunye Bayibuli tuzifuuke ebitala omulabe Sande banojjanga bakubenga bukubi mu linnya lya Yesu we Yesu bwe yawangula mu Matayo 4 ne bawangula Sitaani n'ekigambo kya Katonda. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tukutendereza Yesu. Monica agamba alina obujulizi obwokya cyangwa oligagona. Ate bw'olukete oli w'amaanyi mukazi gwe naye abasatu balenzi kati mbalinga ndeebaza Mukama nga kusaba nga mugamba Mukama mpaayo omwana omuwala kubanga gwe nzizza akayina emyaka 8 kati nafunye baby girl wa myezi 3. Amen. Twebaza Yesu. Tukole Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Hallelujah, hallelujah. Mbaga kalungi akati wali wadde mukyakwe era tusima tukabigambo Mukama ffe yeebazibwe Mukama ffe yeebazibwe. Kakati ekiseera kyagenda mu njiri nga sina okuyita mubuulizi wange olunaku olwaleero yalukira ebigambo biri byokka. Ekisooka ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 5 tutandika prayer school. Prayer school kwe kusomesebwa okuyiga okusaba n'okwegayirira. Mmanyi nno ffenna ng'ekkanisa Mukama yatuyita okumuweereza gye tumuweerezaamu kwe kusaba n'okwegayirira. Nkwegayiridde nnyo bannange olupapula lwaffe luli luddawa tambuza olupapula olwo Rachel muntu ku muntu wewandiisa amanya okubantwala okuba nti oli part of that prayer school nkulu nnyo. Ffe ng'ekkanisa tuli basabi era wano ekkanisa eno kyoto kyaka emisana n'ekiro tusaba paka ne paka
naye natwala oyige okusaba obeere mu kitundu kwekyo. Ekyokubiri nga Oluganda Martin bw'agambye, munnaffe eyalokoka Antina Lubwama yatugenzeeko, naye nga twebaza Katonda wadde ng'agenze bulamu obwensi eno abuvuddemu, naye ali mu ggulu kaakano. Kama nti amiina, kama nti amiina, ddamu nti amiina. Era sitamukubye busu, gamba nti busu. Kaakano nze ŋŋenda kuziika mukyalo, tugenda mumuziikako mu kitiibwa ekimugwanidde, tugenda kubakiikirira. Ne mukyala Ssennoga aliwa, mukyala Ssennoga oluddawa? Mubulizi w'enjiri omwatiikirivu, mukyala Ssennoga. Tugenda naye n'abantu abalala 3-4 aba GFM, tugende tubakiikirira kuziika Buyikwe kirabika makkati awo mukono w'Akomangoda Buyikwe tugenda okudda ewanfugera okutampala tuke wakatuuka. Kaakati olwaleero tulina omubuulizi ow'enjiri omwatiikirivu, mukyala w'amaanyi, tabizanyiramu ye, era abantu banakubuulira abantu banyabanya bibye bwe ne balokoka bale bano olwaleero. Kale muteeke engalo muzigatte wamu twanirize maama waffe omukyala Joan Apire. Haleluya! 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 Come on! Come on! Mukama waffe yeebazibwe. Yesu yeebazibwe nnyo. Obwedda mpulira akayimba kali mu mutima gwange, obwedda. Nayingidde mu kifo kino, bameka bakamanyi, ne mpulira amaanyi ge, ekitiibwa kye kirabisibwa wonna. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Tukwebaza Mukama kubanga olina olunaku lwaleero. Mukama Taata, tukusaba ebigambo byange biveewo kw'obulabisibwa bw'obujogera n'obulamu bw'abaana bo Mukama. Mukama, buli alina ennyonta Taata mujuze, buli alina enjala mukusi, buli alina amaziga gasangule, buli alina ebizibu Mukama Taata tukwate tukomeko ebyo Mukama. Tukwebaza kubanga olina okusaba kwaffe. Amen. Omutukuvu bwaka nze amaziga gakubukuta n'entoba engoye ne zikala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Munansaasira wesisobole kwogera bulungi okugjayo mu Luganda bulungi, naye Omwoyo Omutukuvu ajja kubanyonyola. Ngenda kuyita mu byangu, naye ekikulu ekiriwo Mukama alina okwogera naffe ffenna. Musumba waffe neebaza nnyo Katonda olwammwe mwenna banange okujja, mwebale okujja. Abantu bangi bali ku gundi, bali ku Zoom,
nze saba mukama bwe kiba kisoboka omusumba batabajjeko ku Zoom batandike bajje basabe oba bagende ku makanisa nga bali okumpi tetujja kudda ku Zoom ebaawo essimu neekuba n'okwata essimu Zoom ebaawo n'oba nga emmere ng'esiridde n'ogamba omwana okwejjangu emmere esiridde kwegamba toterera bulungi tofuna budde bukumala ate okukuŋŋaana bayibuli gakyembulikangayo okukuŋŋaana kubamu kintu kyamaanyi yo kinene mukama yebasi nebaza nnyo mukama kuba Senoga musumba Senoga era leero okuse musumba omwami ono ayogedde buli kyembadde genda okwogera obwera buli kyasaba kyayogera kyekyo kibadde ku mutima gwange mukama kyeyavadde okuteyalinga namu kakati bwe naaba mpitamu mujja kumanya nti ekyo kyemubulidde kyekyo mukama kyabadde ayogera naffe kwebaza nnyo kuba tubadde mu mwoyo gumu nga tusaba amen waliwo nasobola okusomera mu Luganda oba weebiri okwo Mami Senoga ojja kuyita kugiramu kwanguyayanguyako ndaba ng'obudde tebumala bulungi kati nawandise samuni mu Luzungu naye ng'ajja kukyusa mu Luganda Oluganda ndutegeera kibadde ku obutabanguko mu maka omuzungu kyayita domestic violence kiki ekireeta obutabanguko buno mu maka ate tusobola tutya okubwewala tusobola kukola kinga families okwewala obutabanguko obuliwo mu maka kati bwe twogera ku butabanguko tujagenda maaso naye katusooke tulabe tisigwe busife tusoose bwaliwo era bukyaliwo era bujja kubaawo naye ekikulu ekiriwo tulina okumanya nti ani ajjawo obutabanguko obwo tusobola tutya okubujjawo oba okubwewala obutabanguko mwe buli mu bufumbo obutabanguko mwe buli mu maka mu baana n'abazadde obutabanguko gye buli ku mirimu obutabanguko bwa mirundi mingi nnyo kati buli omu ajja kumanya wawaagwa na butabanguko ki bwasanga katusookere ku musajja wa Katonda Abraham Genesis 16:1-5 olubereberye 16 olunyiriri olusooka bayibuli egamba nti Sarayi mukazi wa Ibulayimu n'atamuzaalira baana era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agari. Olwokubiri Sarayi n'agamba Ibulayimu nti laba nno Mukama anziyizizza okuzaalanga nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange mpozi ndifuna abaana mu ye. Ibulayimu n'awulira eddoboozi lya Sarayi. Sarayi mukazi wa Ibulayimu n'atwala Agari Omumisiri muzaana we. Ibulayimu bwe yali yakamaze emyaka 10 n'okutuula mu nsi ya Kanani n'amuwa Ibulayimu omusajja we okuba mukazi we. Olwokuna n'ayingira eri Agari naye n'aba olubuto. Awo bwe yalaba ng'ali lubuto omugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Olwokutaano Sarayi n'agamba Ibulayimu nti okwonoona kwange kube ku ggwe. N'akuwa omuzaana wange mu kifuba kyo. Kale bwe yalaba ng'ali lubuto n'ennyoomebwa mu maaso ge, Mukama atusalire omusango nze naawe. Amen. Ndowooza mukiwulidde. Omukyala ow'omu maka ow'empeta ali mu maka Katonda bwe yawa omwana n'alyoka olw'okuba tazaala neyeeterawo ekikye n'asalawo n'agamba nti nze kankole ki kanfune omwana owange ng'ayise mu muddu wange mu muzaana wange omu house girl.
omwami bw'amala kwebaka ne house girl olowooza bakyakuwa ekitiibwa. House girl atandika kunyooma n'agamba mulabe nno tamanyira kyaliko. Naye ne Hagayi bw'ati bwe yakola n'atandika okunywa butamanya nti waliwo ebisuubizo bya Katonda bye yamuwa yawa Aburahamu nti omwana gw'agenda okuzaala libeera omukulu w'amawanga gonna aliba Isaaka n'eri yali alimuwa. Naye ono n'asalawo yeeterawo akayana nga Musa ne Alooni abaana ba Isirayiri bagenda ne beenoonyeza Katonda kaabwe kuba balaba Katonda aluddewo. Bwe tulanga Katonda aluddewo emirundi mingi tweterawo obuyana bwaffe, tweterawo ebuntu bwaffe ne tuyiiya okweyiiya ne twelabira nti Mukama alina ebisuubizo byatuwa mu bulamu bwaffe. Twegendereze bwe tuba nga tulina ebisuubizo Mukama bye yatuwa, tubirindirire n'okulindirira n'okwebaza, tumanye nti buli Mukama kye yayogera ajja kukituukiriza. Ebimu bya mu Bayibuli, ebimu bya mu buliwo, ebimu abikuwa mu birooto, ebirala mu bunabbi. Naye Mukama kyemanyi buli muntu yenna ayogera naye, bw'omunoonya ayogera naawe, bw'omubuuza ayogera naawe. Aburahamu yali kabona, yali mukwano gwa Katonda era Mukama amwenyumirizaamu, was a friend of God. Naye mukwano gwa Katonda yali nabbi, yali musajja w'amaanyi ng'abantu gwe beebuuzaako, yali mulwanyi w'amaanyi. Mujjukira nti yali atendesa eggye, abaddu be n'abantu abakulidde mu nnyumba ye ne bafuuka eggye, era be baalwana ne Sodomu ne bagenda bataasa Looti muganda we, nephew we baali bamututte, n'alyoka awangula. Olaba nti omuntu omu asobola okukola ebyo byonna n'otandika eggye eriryo. Ya Katonda yamugamba nti ojja kuba omuzadde w'amawanga, amuwadde amawanga. Kaakati bwakuwa amawanga anagakuwa tolina mwana. Yalina kwebuuza nti kati abaana banajja batya. Yandizeyo eri Katonda n'agamba Mukama, nga Saara aŋŋamba nti nebake ne Hagayi tufune omwana, nti nkole ntya? Naye yava mu ofiisi yasumatuka, yava mu ofiisi kasoose tukanoova ku mulamwa. Awo Sitaani bw'alindidde, Sitaani aggulawo obuggi. Temulowooza nti Sitaani ajja kujja nga yambadde amayembe bw'ati wantiisa, yambadde bya bbulaaka nga bwe bamulaga. Sitaani ajja mu birowoozo, Sitaani ayita mu bantu n'alyoka akuyingirira n'akukozesa ekyo ky'otandikoze. Twegendereze ddoboozi ki lye tuwuliriza. Aburahamu omuddu wa Katonda, Mukama yali amusuubiza Isaaka, yagenda okuba ow'amawanga gonna. Naye laba yafuna Ishimayiri. Kiki ekyabaviiramu? Buli kibi kyonna kirina consequences. Kyeki mu Luganda? Engaluka. Buli kibi kyonna kirina ekikivaamu. Kwegamba bw'okola ekibi waliwo ekijja oluvannyuma. Ebibala kankiyita ekibala kyekyangu. Bw'osimba ekintu kijja kumera, kijja kumeruka, kijja kuzimba, kijja kubala. N'ekibi nakyo kirina ebibala byakyo. Saara yalumwa nnyo ate nga yabyereetera. Hagayi yalumwa nnyo ate Hagayi yabeera rejected. Kwega yakozesebwa ate olwamala omukozesa ne bamunyooma n'okumugoba ne bamugoba. Aburahamu yabulwa emirembe. Era bwe tweyongera okusoma ekitundu ekyo kyonna ne tukimalako, yabulwa emirembe. Bane mbadde mbasaba buli ajja mu kyaki ofune akapapula n'akakalaamu. Bwe bagamba ebyawandiikibwa obiwandiike, oddayo eka oddemu obisome. Okwo kwe kukula bwe tujja okukula ffenna. Obizza obw'enkulumu nga bw'owulira nti ente erya emmere nnyingi nnyo nnyo, emala ogirya. Bweddaawo ne yeebaka ekomyawo neddamu okugigaaya kati. Egigaaya efuuke emmere ennungi mu mubiri. Naffe ebigambo kya Katonda bwe tukiwulira kuddamu kukigaaya. Kisobole okukola ki? Okutegeerekeka, tusobole okukitambuliramu, tusobole okumanya nti kikola. Ekigambo kya Katonda kikola, naye eri oyo akigendeddeko, akitambuliddeko, n'okisoma ne bw'oba tokitegedde, Omwoyo Omutukuvu akunnyonnyola. Emirundi mingi
waliwo ebintu bye nasoma nga nakalokoka maze emyaka 35 nga ndokose naye kati nzira mu bayibuli waliwo n'ebintu bye ntunulira ne ŋŋamba nga nabisaza nako naye ne mbitunula nga bipya omwoyo omutukuvu nabiteekako tooki nabibikula ne ntandika okumanya nti kino kitandika bweki kiri bwekiti awo ndolyoka ojjula essanyu ery'omwoyo omutukuvu n'omanya nti mukwano gwo agamba nti mukwano gwo bw'aba n'omukwano gwo omubuulira buli kintu kyonna bw'ofumba akabeera kalungi ogamba gundi nti nafumbye gundi jangu oliyeko owulire gundi wali ofumbyeko ku kava bwe kati wali obeereko ku kajuisi bwe kati nga mukwano gwo ky'omukolera ne Mukama Katonda wakyo bw'atukolera bwe tuweekwata ekikulu tulina okumumanya nti nze sijja kubayimba seegulumiza Katonda nze mukwatanga mukwano gwange waliwo ne lwemukwata bwenti nindekwata bwenti neŋŋamba Mukama kikasiyitawo n'olaba nti omubuulira buli kantu akako n'ebirungi bimubuulira waliwo n'ebibi nemuga naye Mukama nakola bwenti ekyo kibi Mukama kibi naye Mukama kati kino nga kigambye okukutuka waliwo ebintu ebiyinza okulemerako naye Mukama nakuyamba nebikutuka amiina kati ekyavaamu Ishimayiri ng'amaze okuzaalibwa yaganja sikiwa nti Aburahamu yagendayo lumu ateeka okuba nga yaddayo ate oba bamumuwa naye yafuuka mukazi n'azaalayo akaana kakati n'atandika okujooma Saara namulaba ng'ekitagasa kakati ekyavaamu ne waivawo obukyayi Saara n'akyawa Hagayi n'akyawa Ishimayiri n'afuna rejection okugaanibwa okutandika yamwagala nnyo Ishimayiri nagamba nti Ishimayiri jamuwa omukisa era ajja kuba kabaka w'amawanga 12 omanye amawanga gana 12 ag'Abawarabu gonna ge gakuba Isirayiri n'olunaku lwa leero lwaki gagakuba kubanga omwana w'omuzaana akuba omwana ow'endagaano era tebigwanga Abawarabu bakyakuba Isirayiri n'olunaku lwa leero temulowooza nti bitandise kati ekintu kyava dda ensigo ze tusiga zimera ne zikungulwa olumu zirwawo naye twegendereze tuleme kusiga ensigo embi ne bwe tuba twazisiga tusabe Mukama atusaasire twenenye nga twenenye okuva eno mu mutima twenenye Mukama wa kisa nsonyiwa n'ebibi byaffe tajja kubijjukira amiina kakati ne wabawo Isaaka n'azaalibwa Isaaka n'awasa omukyala we Rebeka n'atazaala naye yalwawo okuzaala naye bwe yamala n'azaala kakati Mukama bbawe ne yeegayirira Mukama n'amuwa omwana ow'obulenzi n'azaala n'azaala abaana balongo n'agamba Salongo yayagala omwana omu n'aganja eri gyali okusinga omulala abazadde ffenna tuba n'abaana naye waliwo abazadde emirundi mingi ne tuba nti ono omwana akugondera nnyo ono omwana akuwulira nnyo n'aganja gy'oli ate oli n'ataganja ekyo kintu tulina okukyegendereza kireeta empalana nnyingi nnyo nja kubawulirako sitole brother wange mama wange yamwagalanga nnyo